Kale mwasibye mutya mwenna abatulaba. Yes, nze Jonas Sentongo mbaniriza ate nateeko mukutu gaffe guno omuganzo gwa Tindi Files. Gone akatwenga kogenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga nabagamba ine ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Weewawo olunaku olwaleero twegattiddwako full figure Jennifer. Tugenda kubaako ate n'ensonga ezimu ze tuttaanya ku ebyo biki ebyabaddewo mu wiiki. N'olw'ensonga eyo nga tannagendera ddala maaso n'okubanga ate tuzoogerako kababuuzeeko ate twolekere ekyo kyennyini ekitulese olunaku olwaleero. Omukyala full figure ogamba otya? Ndi bulungi. Ogamba ki? Ndaba weeyagala weesaza akantwa. Yes, bei ya dola, bei ya dirham. Va ku banako nze nako wa banako. Toli wa bulijjo? Nako wa baavu. Era nako wa banako ne wenda babufaanana muwalana. Nzo bwana lwannyo mu bwavu nabona nnyo sente nakaziraba nzaye bukulu ate asinaziraba nyongera budget kuzande kivulu kyange kikyagenda ddala maaso mugule table mugule tickets 1 million 1 full figure table ya million 3 ne million 5 kati anjagala ngulaako ticket nga bukyali mulekerawo twagalanga nga tufudde n'okabanga kale managi kibale kitujjako stress ne basonda obusente bw'ekkeesi eyo bannange nze bannaye nga tulabya nananjako so mwayogeranga kuyisima nakati mwoza singa bamu akusene n'aliyako maybe tayandi yombenga na kutuka obavu bwamulinyanga na musajja tunatabuka okitegeera kati gwezizo zagadde kati mumpe mulekera ogulanga kese zebbeyo tujja twagala muzimpe kati gula ticket gula table were ngompagira munange nange manye nti muganda wange ampagiddeko nze mbabulira kale n'olw'ensonga eyo katwolekere ate ekituleese bintu bingi ebigendedde ddala maaso okuba nate nga bituukawo mu wiiki eno nebyo bitulese gwayagala okulaba amazima n'obwenkanya yagala okulaba obwerufu bwe buli naye nga nyongera babu zaako ne bagamba nti ku Lwokutaano lwabadde Lwokutaano. Yes, abayimbi bangi baavuddeyo nga beemulugunya kussa n'abawagizi naddala bawana abawana e Kampala nga beemulugunya Rage obutawa bayimbi baawano kadde kamalako stage kubanga ate baperforminga eri abantu obudde bungi n'abumala ng'ate abayimbi bali aba West nga be baperforminga okubanga ate basanyusa abantu abadde bazzokola ki okubeera ku kivulu kino. Ekintu kino kitegeeza ki mu kintu kya music okubanga ate Rage yalagidde ddala eside nkiyite kuba nti yalesewo enjawukana mu bayimbi bawaneno mu Central n'abayimbi abalala abali mu bitundu ebyetoolodde eggwanga lino. Okay, thank you so much. Okusookera ddala nakugamba nti success and fair based on zonal reality endowooza yankiza nnyo mu lugendo lwa kuwangula oba okulemererwa. Rage osobola okumpaayo abayimbi babiri abali bakoze concert wano ne bayita Rage? Tewali. Kakati osobola okumpaayo abayimbi bataano abali bakoze concert embala ne bayita Rage? Nga b'embalala? Yes. Nga abavaano mu Buganda ne bagenda embalala ne balanga Rage abane bamuyita? Yes, abadde nga ayimba ku shows ezimu ze bakola ey'embalala naye nga abayimbi bavudde eno. Okay, thank you so much. Kirungi nnyo ekyo. Wabe bayimbi b'embalala ababeera ku head list aba balina okukola ki? Okuyimbira abantu. Nga bamuyise oba nga asasuddwa. Okuyitibwa n'okusasulwa. Byanjawulo. Promota asobola okulaba nti embalala Rage ejjamu gattako n'amugula. N'agula mugule nga teyeerese. Obanga gwo muyimbi alaunchinze tomuyise kya byanjawulo ebyo ebintu bibiri. That's why nkubuza nti wano mu Central waliwo yali alaunchinze naita Rage waliwo yali amuyiseko jebali namutimba wano ne bamutimba wano mu Central. Okay, ati ekintu kino kyakufumintiriza okusookera ddala ngenda kwebaza abanankole nimbakunda munonga abanankole nimbakunda obagala nnyo njagala abanankole njagala abanyarwanda njagala abalaalo abahima be balaalo abahima be balaalo njagala abalaalo okufa obufi n'obulamu bwange bonna otya n'abakigamba agala namu mikwano gyange abamu naye bo si nnyo n'abaganda mbagala okufiirawo ate njagala nnyo abasoga nnyo n'obulamu bwange bonna. Kakati ngenda kuwa ndowooza yange naawe oli waddembe okuwa eyiyo Bannayuganda mulina akamanyiro ojja kujjango nga battukanirako nkuweerewo. You have your mind, you have your ndowooza. You can go ahead ngowe ndowoozayo. Nanga I have mine.
Sure. So okusookera ddala ngenda kwebaza abanankole balaze so mugita mutya solidarity basi zazze okuwagira omwana waabwe era nga bagamba tuwagira waffe eyo no point kabonero kakulu eyo point nkulu nnyo ina kyeraga ekyokubiri abantu abo abazze yes mbebaza kubanga bwe tudde mu mazima nze Regi mwagala lwa confidence mumalirivu confidence n'ennyimba no zanga bbiri luyimba ngaki Regi namanya kuimba lwa Spice Sandi Mutegere no lw'omusheshe omukwana gwa musese gwankutte ne gumbalula amabina ate oba nikkakagaali omutima osota nga binyeebwa gwe lyrics ng'ozitankanya nza nti lwero kubabula maki ne lumbatula omutima senga ojjukira kyosooso erumbalula amabina kakati olulala lugamba forever omukwano ndegwa ndala amaganga olwo sirina nnyimba ndala zemanyiza luyimba lwa ddala ayina luno luyimba sisobola kugamba nti nina ennyimba endala eza Regi zemmanyi ekyebuuzibwa nti bwe tuba tulina omuyimbi bwati wano mu Uganda mu Central tumutimba n'akimekinga ng'alinga Regi ng'amanyiddwa bwati kwasobola okwekasa nti waliwo bawagidde Regi nga tebamumanyi nga bamutegeredde awo olunaku olwo nga lwe bamutegedde y'omu ku gasumba ye yabuukidde Tokota Frank yes namulabyeyo yabuukidde Tokota just tribe emwefaananyiriza swi muna Uganda nawe genda wagire kakati okusookera ddala njagala tukiriziganye tugaane abayimbi ba Central b'amaanyi nnyo omanyi lwaki b'amaanyi abantu bangi tebagenda kuntegeera naye nze nina endowooza yange naawe olina eyiyo abayimbi ba Central bava e Kampala ne bagenda embala ne bakuba mbala ne bamujjuza nga tebatisse baasi oba you get my point? I get your point. Abayimbi b'e Kampala nga David Utalungaani bagenda embalala ne bajjuza Kacheeka ne bajjuza Agip Motero nga tebatutte baasi obulamu abakuba beeri. You get me? I get your point. Kakati era awo nyini ngenda kujjawo omanyi lwaki kiri kiti abanankole balina love bayagala abayagadde abanyarwanda balina love abakiga balina love ekyokubiri beeyagaliza solidarity gye bayina beeyagaliza ate baagala singa oba bakutte bulungi bekiza ate balina ekyenjawo abanankole bano n'abanyarwanda kye bamubafunamu obuzibu abo n'abalaalo kye mbaatiramu obuzibu kye mbagamba nti oba beewulira oba beeraga bagala nnyo class bagala nnyo reality tebagenda kuwagira muyimbi atalina music mu mbalala bawagira omuyimbi alina music David Utalo yes yayimba oluyimba lukutte ku bani lukutte nze nalaba anti chance bakubanga omusheshe nga tugenda mbala yona nevunnama omusheshe matira my god kuyimba bugimbi kikamu omusheshe ngamba love na mabwati so ate tubebazeko n'ekyo tife tuve eno ne tugenda eri ne batuwagira ne tujjuza nga tebatisse baasi which is by not true love mweje mutabalabamu oba ontegedde nkufuna kati ba mukujja eno batutegedde ne bagamba katutikke baasi okuswala tufa era ne baza buli munankola yawagidde omwana waabwe tugende tuwagira omwana waffe tuwagira omwana waffe abasajja abo temuddamu bamanyiira lwa nsonga ki gwe muganda bamanyiira kani yo muganda kanihi kanti Lutala asobola okugenda embala bafulufiga n'otikka baasi ne zigendayo okuva wano tekisoboka give a credit for that ate aba bagendayo baba babwereere weebale nnyo respect banankole bakulaga solidarity yaabwe nti yava dda ey'okwagala n'okweyagaliza bayinamu akatima kali akaagaliza abaabwe beeyagaliza
Era okulemera bakola ki? Kubanga nga tona bajuwinga nga tona kugamba kyo bakwogera ku lejo bawati no matter what oba abantu tiketi bawadde za bwerere oba za wadde za sente oba za wadde za kubayita kumpaka oba line za bwerere yo muganda gwe yu muganda kani hitu yo muganda ngane waba kwade ya bwerere osobola ikanti bana banji bagaba bano tiketi zo bwerere ni muganda ogenda bagirira uko gawo nze basazamu ekivu kya David Lutalo nga kiri ku end of the day ne mujaganya ne musanyuka mwekenyini ne byakolebwayo sabimanya bawaliyo mu kisibanyi biki waliyo nam twali mu nam ne basazamu ekivu kya David Lutalo nga ataddemu obusente bonna atimbe buli wamu bannange ne musanyuka mwe mulina kuwala koddi muli yagala ddi abantu bamwe muli yalumirirwa koddi kanalanza concert yakakadde buli omu avevenga saagala banaku gwe wawulira nga sente za kukola kabooleza amannyo gakuluma simanya ate bannanga bana badda kusoma tojja ndekera ba Yasini bajja kumpagira njako abanjagala bajja kujja ne nabanene nayimbira abantu 10 ze milioni zange 10 ne nayimbira abantu 3 no matter what be bajja kuba banjagala bebo hakati ayo nanga tuvuddeyo njagala nkulaga kino nti watubanga tutusoka kupakira bus kuzitwala Mbalala singa wembera baba baganya okutuwagira respect banankola batise bus nezijja wano ekisoko munankola omwe yajide mu bus waba yalabye sheyo ne waba asuze busuzi mu hotel bus tujisa ku mitwalo 2 oba 3 bus zabazizaayo andi nkugereza bus ne baba yabadde 2 oba 3 yabadde yena yabadde ya mitwalo 4 ekivulu kyali kya Meka yabadde kya mitwalo 2 ejo mukaaga 5 nejo mwenda kakati bus abamu basulawo sebo bajja ne basulawo hotel entene nnyo ya sente Meka mitwalo 5 kati bala 15 ate okulya banywedde ekiro nnyo omwana asipenze kuleje emitwalo 2 kwa 3 oba kwa 2 mwetana ate yamufuuye respect banankole still basigala batusinga ekyokulala nze mbebaza nti tugende Mbala nitubakubire ewaabwe ne batuwagira batusomoza batulaga wanu love naffe twakiwakatako okuwagira omwana waabwe era kyova nze nawagidde nnyo rage kuba nfumintiriza ekyokubiri olwokuba balina solidarity gye balaga era babadde baagala nnyo abayimbi baabwe oba yagwa oba kiki naye kasayimba mbwenu nenki kyekikulaga tibeeyagala kyekikulaga tebatwaga tetulibeera bannankole n'ebyo ng'obitadde wabbali Rage ekikolwa kye yakoze ekyokubanga abayimbi ba wano tabawa budde bumala ku stage ekyo kyasinze nnyo okuluma abantu ba wano lwaki abayimbi baabwe balina ennyimba nabo tiyabawadde budde bumala kubanga ate bayimba Eddie Kenzo teyayimbye ku stage mwine ndowooza endala Eddie Kenzo teyazenga muyimbi yazenga president era bamuwadde time n'ayogera n'amaliza okwogera teyali ku listi ya kuyimba Eddie Kenzo akyayimba ekyoka kambalage sho ya Rage yatagibesingide ku bayimbi banene nnyo abali international olw'ensonga takikolangako yabadde first time yes abayimbi abali international nga ba Kenzo Bebe Cool mukimanya ayimbira muli muntu wano ye last time na one love era yayimbye kati Bebe Cool yandibadde ayina okuyimba ago gabadde mateeka nebino abalabe boogere bigambo nti Moza tadde mu kivulu sente biki Bebe Cool yandibadde nga ye part of kwa Bebe Cool alinga project ya muwozi kati kichenjaga era mu kijemu kati Rage te planning de kubayimbi abo ba legends kubanga bali big more than ye bali international kusinga ye ate yabadde first time ye mwena mmanchi bata first time yokola ekintu kyonna obanga agezesa oba otandika so kyenebaza bana Uganda kiri kimu azabu yajana nyimba ezimu amwagera ne mujjuza mwerabira mangu naye mu compare yinga Nwaji tomwepankira ko mogeza ku Rage gwe man Nwaji akuba alinga saba Nwaji anti no muzukusa ngatakoze makeup akuba nakutta ye mulala mukko akuba mbala nagisifukamiza okujjako nga mwina mbera gye mwanga tukereka ya tribes gye mwanga tuteekawo nebo bibalansinga byonna bibalansinga nti Rage tugende Mbalala
nabo ne bajjanga ba Catanalizers nsigama ndi Catanalizer naye okusinziza kwa iminga ba winwa jinga balina concert zaabwe era babawo nyimba kamubiri vaawo siwe kiba bwe kiri kubanga bano babalina concert bananye ni concert negati mubamu abantu bonga toyina babuusa maaso Kenzo teyabadde Kenzo balasobola gana Kenzo kuimba sagana mu kidde namu Kenzo yomu kuba badde backing rage 100% Kenzo yomu kuba badde mu nteekateeka za rage 100% yomu kuba katinze kankubulire Azabu yakola akalango yayimbye ani Azabu yakola akalango yayimbye Azabu teyayimbye Kenzo yakola akalango yayimbye akarage ebintu ezo sanga byachukiddawo wenyewe kati njagala nkubulire omuntu ng'akuwadde buwikalango Kenzo kuwa akalango ke abamaze kuwa abantu omutwalo oba 10 oba olufunyi Azawe kuwa akalango abakuwadde 5 oba kyamubanja ki ekyokubiri omwana wengeje yade first time ada ino bakakasa be music we paka kuwulira bubi era yabakubye baby aliwa paka kuwulira bubi yabadde ino bawa time Zache nebaza kyonna kiri kimu tiso yabadde nnungi nnyo sound yabadde nnungi nnyo omuyimbi alina kyeyandaze ekirala yakulaze eki tekikwatagisa kwambala bijoowo kutunga mbugo kutumba makumpulira amasweta mbojoli wakabe walo yajja n'obutiba nabadde nsubira ijjo okujja n'amata n'ente kame nalabako muyimbi ngalese kitanda ku buliri ku stage na tulage sex bwabe nabadde nsubira ijjo okujja n'ente ne bucket y'amata gikamirawo yaze n'omuggo gwe bayita bagweza bajogo enkoni yaze n'enkoni eyo ye tribe neche bamuvumiridde butakyusa ngoye ate kyamuvumye mu ssiro njagala okutegeeza mu abayimbi naddala abayimbi abawala kiro kigenderi abayimbi abawala abambala obukata ne mulaga embala kasonezere gadda kika n'okyusa amaviine gagweri n'okyusa ki n'obulega n'obukyusa abantu baba tebazze kulaba ngoye baba bazze kulaba kuwulira music n'ekyengoye kyetaagisa kuba oli star tebera fashion show mu fashion show genda kola ki mu fashion show bino ebintu byanjawulo ne byonna bitambulira wamu my brother let me tell you something okutegera siteeka sikwabuwaze mu fashion show ogenda kolaga ki ndabyeko abayimbi bangi nga Nigeria David ajja ku stage n'abakuba nasigala mu Silverless nga tavuddeko kukyusa lugoye akawansi kunywa mazzi omusingo okubeera international ebintu byawo nedda nkugereza David mu musaswe sente mpitirivu najira mu t-shirt emo bajampo ba last tukubena mu kisoro Davido lo yasemba okujja waneno yakuba show ye siteka ate sikwabuwaze tuwale tuli ku fashion show kino kibalage mu bayimbi mu abambala bijowo ne mutungisa magoye noli naletuga ebijolo byo ne bigoberere kuba nga yero lugudo nabanga agenda okusamira embogo muzambadde tebera fashion show abazze tuyimbira mama oboze kuyimba bagale edobozi Regi kye yakoze eyo quality nyumwa 100% twako wa majonjobero waliwo n'abamwe ngoye zigenda batuga abala bambala obulabba nolaba waliwo omwana yambala obukando noba bwamugwira n'omugwira ani yambala kando zinga zaka oba zamugwira zamwocha bafuna damage eyo expense negendera omwo yonna okakasani abantu bazze kulaba music yimba abana bava mbireri nagala nagwa kufa ajira kuli siko obulamu batuga ku crane waggulu najira muri siki obulamu ngasigaza bwalizi najjanga ebyawolo bimuli waggulu amala kava kona kama gwe mama katonda we bale mama omutima okuddala kikamalaga abiri bajja n'abayimbi bangi njo nga bebeto dabala balinga basamira bwe bocha muliro batuka no baita luminati batuka batu mama nya ne bakuma ebintu cheche kibayisa artists olina okujja ku stage n'ekintu ekyenjawulo ekitali kya bulijjo tulabye abayimbi bangi nga bagira ku what song with you? I'm normal. You are not normal. I'm normal. Are you sure? I'm normal. You are normal. Omuyimbi okwambala olugoye olumu musubira nga bamulesinga wano kalenda awo yes tukikkiriza kuba teba shoyo nenga gwe mugole wa lunaku olina obulwadde bw'ekika jangu okyuse engoye nga musanvu olina obulwadde bw'ekika sirina ndwadde za kika olina eddagala ly'omira nga walirabidde ndi nnomo nkugambye enjala oba yekuluma naye olidde emmere sose kulya olina ekitagatta kati gwe ki kyoyagala maybe birevu bikusiiwa
ntakulirako ani atakula amalevu nzijagala sajja bamalevu sitakula malevu gansigale mu njala nga ntakula takulirako ani atakula gakusiiwa nze kyenjagala okukakasa nga boga nti buli muntu abeera different nereji abadde different kubakola concert bulijjo so ekyo nze nkya appreciatinga abayimbi tuba ne pressure z'engoye kati kankubuulire noga simanyi nigani teyabitunze simanyi teyabirese ate bebola banga bajja mu banja balance nayo we namuwe engoye nezambala olina mu banja ebigoye batungatungaga kumpani balekako chokolo ne bateekako ensimbi enganda nalaba ono omwana gundi ono mulenzi yani ono ayagala ennyo abakazi afumbirwa ayambala bikwanso omulenzi waliwo omulenzi afumbirwa ennyo gwe bakuba ennyo yani oyo ebiseera bwe bamulopa mu kooti anoba abagoba mugobe tanotera kunoba ayagala nnyo abakyala ayambala ebikwanso gojja kulaba ebikwanso nja kuddayo netegereza oyo ayimba kiye Grenade nze simanyi ze gamba ayambala ebikwanso nolaba ebikwanso ng'atunze kuno ebikwanso ng'akakadde kamu n'ekitundu n'okakati bebinaamufumita ebikwanso faana ebikwanso byaki kati so njagala nkulage nti nno yalaze nti omuyimbi osobola okujja mu lugoye lwe lumu n'oyimbira abantu ne banyumira ate ne basanyuka ne babeera oke nolwekyo nekyo tukikope kyongera bayinze kati nze kankule munnange mulaba concert ezo wezito ne mulaba abantu we batyo omuyimbi n'avaawo nga talina wadde emitwalo 3 nga sana zimalidde mu kwambala mu expense tomanyi bata expense ya show funa omuntu gwogibuuza era oba tolina kampani nene nti yakuyambyeko tebakulimba nga nti omuntu ava mu concert nalaba ku milioni 10 batono concert ezisooka zebakolaawe kola okuba kwekakasa zino extra ne bakugula kyova abamu bagana obbategeka ne beetegeka ate bangi bakitegekeko ne zigana n'okuggwa zibeera very very expensive kati zemanyi concert kuba nanitegekeko ku bayimbi concert kati olaba oyo gundi eka owa stage n'amatana yani Steve Jean amasende bamuwa Fenon ogimanyi omuntu wasitwanga Fenon eyo muwe credit naye omanyanga nti ne wana credit ogimuwa mubalirira Fenon teyimuka byappa ate awo ye kati yesobolawo olina okussaamu omusembi Fenon ogimanyi funa gwogibuuza okola bukozi stage bagikole Fenon okukola stage gibuuze comedian gibuuze bigi ekyo nebeera round mmeka ku mmeka obalemu abantu babeera bameka abo osooka nobala abantu nga2,000 nga za Fenon oba 3 just a Fenon nga z'abantu nze kyengugamba nkimanyi nga tonnabala birala tonabala KCC kisaawe security bitya nze byegamba mbimanyi kati ate wateeke ku presa y'engoye nga tosobola okuyimba mu lugoye lumu abantu ne basanyuka ne basiima so ekisooka ddala nga njagala okuva ku soya rage ndi musanyufu nnyo olwayegi njagala nnyo abantu abamukubidde akalango ali ne skin y'omu kubateekayo post ennungi ennyo ali ne skin thank you so much omutima omulungi n'adumira bafangani soldiers bonna Kenzo webale nnyo omutima omulungi Spice Diana njagala nnyo omuvubuka oyo anyimbira bulungi nnyo bajiza bafana webale yakubye live band n'akyamula abantu bafana mumanyi bana Uganda muloga naye yayola bafana ebigere wayola n'enjala twakoma ku bigere kati bafana mwegomba nga bajamayiga nga mutubulya simanyi baani bafana tamanyi bajamayiga bafana kuba bana Uganda mwagana okwekkiriza mu talent ze tuyina mugana muwana bana bayimbi simanyi ba Steve baani bawana abayimbi baani ababe Bulaaya bemuwana abo Chris Brown ne muwana wana Nigeria simanyi baani ombaani abo ne muwuliza nga ebiyimbayimba nga nekyayimba tokimanyi tulina wana kati oyo mwana yennyini oyo mwana yalonchinze bwayimba oluzungu bwayimba olunankole bwayimba oluganda perfectly yayimba bulungi omwana ayimba bulungi mukize mugane noba oluyimba tolutegeera lwakuba omwana yabalema kutegeera alina confidence mu ye nze lwaki mwagadde mulabidde kuba interviewer amapa nti mwegali nedda omuntu alina ekintu kyaba akuliddemu nga kyekye gwekyoyita mampati buli omu alina nekyaye abantu bangi balina nekya zaabwe nogamba nti gundi yeeraga munnaye nga teyeraga nakweraga nga yoyo first of all abala batubeera distance kanza abantu bangi nnyo abampalana buli muntu ampalana bantukako yeewuunya era baswala nze abantu bangi banvumye ne banvuma n'amala kuntukako naga ono ye full figure amala kubeerako nange wantu zena n'abantu bajja no nga bagala okumpa ku sente ng'atya n'azirekera muntu ne bwafuna chance nansembera banatulako nayogerako avaawo nga yeekokola bangi nnyo batuvumye batukoze
nga takumanyi ne byakwogerako tamanyi so radio omwogerako kuba tofunanga chance kuba naye etulwa naye enyumyako naye muntu alina nekyaye nga ye omuntu nze kyemmanyi kiri kimu abantu bangi abalina class bagamba nti beeraga era beewulira abantu abamanyi kyebayagala bayita beewulize nze nabyoyo omuvubuka nga ba interview abamubuuza kakati dada namwe bannamawulire b'e Uganda ne bannange obani yakola bannamawulire n'obuuza omuvubuka olwapa tugamba oyagala nnyo abanyankole lwaki oyagala nnyo abanankole nga kyekibuuzo kyolina okubuuza omwana omunankole osobola okuŋŋa nti oyagala nnyo taatawo bamamawo abanzaala eri abatava nga bekkokola bakitaabo naye kati yakibuuzizza ekyo saategedde kyeyabaddeko oba kyamusimatusa n'obuuza omuntu watandika dde okukola sex ojjukira sex gwe wakola yasooka kati okwegatako kwali kutya abawala bawono nabadde bannamawulire nga ndaba bamwetegana bwetezi bamukwana bukwanya kati nga yenna amubuuza kati sex akakasooka wakawulire otya kati kalika which kind of that question nyana bikwezo bitekewo ojja kuluma nti nimba obuuza otya omuvubuka gwomanyi yakuwasa n'okuwasa nomubuuza kati first kati wo mugambo otya kati omugamba yo kagambo ki really byebuuzo bemulina okubuuza omuntu kati mukazi ogawe wasaawulira atya kakati omukazi ompozi yani amanya omuvuga paka leeta banamugamba waliwo oyo omukazi omwene namamondo bakolera TV ki yamuteekamu kamera mugamba naye wazaala omwana we yani bawe yani nga tasaana byogera asaana okwogera bawe yani naye kwegamba I don't know some silly questions lwaki sometimes temuzireka kuzibuuza bantu tusobola kubuuza muntu sex gwe yasooka kukola omubuuze kati awulira atya sex gwe yakola before myaka emeka kandi mangage mawule gwosobola okubuuza omuntu omubuuze ennya lya mukazi watebye bijjiddewa muntu omulaba nti ali ku concert ayogera ku concert na music linenya walifuna otya walijjawa lyajja litya oh my god bannamawulire b'e Uganda mukyuse mwembuza gye mubuuzaamu ebibuuzo nze ali mbuuza nonsense ne mwamula ekimutemba bwe mba temwasoma mubireke mukole emirimu nti wali ali banenya kale ebigambo ebisembayo eri Reigi ebigambo ebisembayo eri Reigi neri abaganda baffe bonna bannayuganda bagamba ekigambo kimu nti kino kye mwalabye kitumala okuba nga tuli one Uganda one people nti abayimbi b'e Uganda baba bazze embalala please mubaagale ate abayimbi abanankole baba bazze eno mu central era tubaagale tuwe ne one love because okwakirizaamu kintu kikulu okumanya valu y'ensi yaffe ekisooka dda tukulembeza Uganda ng'ensi yaffe Uganda first Africa second buli muntu yagala munno tuleme kusojjangana nakweboolagana buli kaseera oyo si waffe tuwagira waffe bla bla something like that is it's bad fena tuli bannayuganda abatopinga ku Uganda sente zenkosa z'okozesa wanu siringi wanu koyini wanu sente gyokosa nange gyenkozesa egula amazzi gogula nange gyenguza okitegedde kyokka tubayinga Uganda tufuna mutima gwa Uganda ebere ku ntiko Africa ebere sekendi love Uganda nga oyagane bana Uganda singa tunajjamu okusojjagana n'okuboolagana tugenda kuba nga tubeera proud kwa twali tugenda buli jembalala era ne batuwagira nabo bajjenge Kampala tubawagire kati mbona nga omuntu nze nagendako embalala kano mbadde sigenda nakwogera nentwala ebipande bya President Museveni yali part of mobilization lwa nsonga nti baali tebatimbyewo kipande na kimu nentwala ebipande bya President wali ku nkulu nga wabeera ente tewaliwo nante by then nasanga tewali nte nga tewali kipande neki nenteekawo post ya President Museveni nga nange kwenne mbagamba Jennifer Nakangubi Women MP Kampala Central I stand with President Museveni okirabirawo nti Women MP Kampala ate otuyimbye embalala kina kyekiranga kirala psychologically that's why mbagamba nti common sense is not a common ate mwawula wisdom ku knowledge kati nze gwovu mataso mba nsobola okukitegeera ekyo bwe nsanga ekipande kye Kampala eri kwinjiri nga kye Kampala wabeerawo something long behind mana kulowooza nnyo lwaki ekipande kya Kampala kiri wano era ogenda okubunzika in the end nga kina kye kiraga ekyeru kwinjiri you know so mbagamba tukulembeze one love one Uganda by Uganda build Uganda Uganda first Africa second yagala bana Uganda tulekerawo okuboolagana
oba oli munyarwanda mwagale kubanga abanyarwanda bali wano bafuka part of Ugandans babazaalidde wano batuwasiza tubazaddemu abaana bantu balungi nnyo kubanga balina figures ennungi batubidde abasajja bamalawo buli musajja ayagala munyarwanda abasajja baganda tebakyatuwasa batuvaako dda baagala banyarwanda abakyala balina balungi mbw ate simanyi balina ensulo balina nekkala baagala abaana basheshe tuonoona lanti nze nkugambye omwana wakowadde naye nga neebaza abasobodde okungulako tickets bakyagula tickets bakyafulumya zo bagula babokinga account weri batekako sente kusimu yange batekako sente mbebaza nnyo trophy niyo omu kubaguze Juliet Zawedde yaguze Esther School of Beauty baguze Sozo Properties yaguze Sura Motors yaguze kwegamba nti ninawo bentandikiddeko kintu yetemye nolwekyo mikwano gyange mbaga munguleko tickets mugule tables show yange egende ddala maaso nolwekyo mutwagale tweyagala nnyo nga tukyali balamu tweyagalize kubanga ensi tugimalako akasaida katono nnyo nze kyensaba esaala yange nsabira buli muntu afune ku sente abantu abamu bamanyi okunkotinga obuyinza njogera ekigambo bwavu nti sibwagala obuvume naawe sivuma baavu kuba nange sirina just tubeera mu bulamu oba kukkiririzaamu n'okuba nga tuli hard working nti anytime enedde nja kukwata nina sente ne sirina bugagga obugagga ne sente byanjawulo byawukana kuba nezigula katunda nzina ate emaka gula sinywa nzekka nawe gamba bakuwe mazima kati kyekyo izo sente ze tulina nti ndwe mba ndi eswani emmere nawe nsobola ogulya mukwano gwange eswani emmere ogamba naye kaaliyo that's money nonki obugagga you know so naye mu bulamu bwe tutambulamu engeri gye tulina challenges ennyingi tutambulamu obukusomozebwa buli kaseera tuba twagala okukyusa ku life n'okwongerako tuzadde abaana bakula tulina emikwano gitweyongera obuvunaanyizibwa butweyongera abantu betulabira beeyongera nolwekyo tuba tulina okukyusa life n'abantu betuwangaliramu kyanaku nnyo kubanga abantu bewangaliramu baavu nnyo ng'olimu omugagga omu obeera mu bulabe baba n'entondo baba n'omujja bonna babeera baloga ggwe buli omu abaalabanga ggwe alina ssente ze alaba nga kyoyina oba emotoka gyovuga yandibadde yina kuba yiye kati obeera n'okusomozebwa kw'amaanyi nnyo nolwekyo nkubiriza abagagga olw'okuba nti balabire ku Amis Kigundu basobola okugaggawaza ku bantu abali around balabire kusula moto kati vesula moto yatukkiriza wano osobola okusulayo n'oweteeramu kasatu sukka pisi 345 akuleka n'osuula n'oteekawo olw'ensonga tayagala kuwangana n'abantu baavu teri mugagga kyakikkiriza na mubbondi etere muntu asobola kukikkiriza so kati njagadde kukyogera abantu bakitegeera olw'ensonga nti bw'otakyogera maybe omuntu akitegeera naye buli otuwangalira mu bantu abaavu buli owangalira mu bantu abaavu ng'oli mugagga omu obeera n'obulabe bw'amaanyi nnyo obeera n'okufa kungi nnyo nti omuntu newaba alina mwana wa mitwalo 2 eyalwadde ewaka aba alabanga ggwe alina ssente ze aba alabanga ggwe yamulemaza bebimu ne ku families tulina baganda baffe mu families tubasaba ekintu kimu mulekerawo tukolimya notwogereranga ebibi mu kulwana okubala nga tuyimuka twalwana ffekka nga ne gyoli tewanyambako mu bwavu bwe nalimu mu kwanulanga nanonya kapita wa mitwalo 2 nsubule nsike chipusi tewazinyamba nate mukama nsudde ntuuseko wentuuse ondaba bubi family ezo zimu zituzize emabega ntalo mu bulamu bw'ensi tulina entalo za family nga mu family n'omwana wa mama wakulaba bubi alaba emmotoka gyovuga yandibadde yina kuba yiye omukazi omungi gwena yandibadde kuba yalina kuba wuwe obutayagaliza efutuwa efubitizi enge abantu abamu Katonda bammye olw'emitima egyo gye mulina akebera mitima n'agano bagabirira abantu abala Katonda abammye bannange Katonda abammye olw'okuba nti mulina efutuwa nti newa gwozirina waliwo abantu kyovola nga newakwata akawumbi kafa ne kaggwawo nti wawangala ne ssente asobola okutta ensi nambo besaza ddamba omuntu akwata ssente n'agwa eddalu zobaliwo ne ssente afuuka ekizibu yes omuntu atakwatanga ku mitwalo 2 tosaba milioni 2 ojja kufa ojja kweyokya press ojja kukuba omutima ojja kulalula ojja kufa nze nali nkirabyeeko era nkimanyi kyenjogera nina experience yakyo mbaddeko n'abaana betwalako ewa muzeeyi abadde abaavu ku streets nze manyi sikotogedde muntu abantu badde munjagala nnyo nze sikotogedde muntu kino nkyogera nti Katonda ali mu ggulu yali nsalira omusango kyovula bampangula buli kaseera naawe njagaliza ekibi nina okuwangula lwa nsonga omutima gwange mwerufu Katonda akebera mutima naawe atanjaga tolina reason why just olaba bulabi nti no life gye ndimu gwe ino gibeeramu nze tensaana naye nga te Katonda takola nsobi Katonda agenda okuteekateeka kino nga alina reason why agenda okumma nga alina ensonga lwaki akummye nze ndaba abantu abaloga abantu nga bannaku nnyo akwata ne pesa eri muli ku lugoye agenda aloga omuntu nga ne wamuwa omutwalo yerekereza okunywa soda n'akuloga ng'akonjobola omwana w'omuntu enviiri ku mutwe omwana omuntu atayogera atalina kyeyali amukoze
nakwataka gwaye ko mwana unakasobola ewuza agende ku musawo lwaki tubawangula tulina Katonda omulamu Katonda akebere mitima jaffe nga tuli beerufu omukono wete guli mu musaayi sina kibi kye nali nkukoze negwe nali nsibyeko nakuwaningako nakusonyiwako emiro gisuka mu 5 still wannemerako without no condition without no whatever kubanga nze sikulumbangako gwe wannumba ate nenkulabula ate nenkusaba ondeke sinogana netekina action kubanga nange ndi muntu otegeera nina abaana baffe bakuze abaana nange bagenda sanga ebintu ku social media ngabaga mama affe I don't know what aso akwerwanako but that's why I'm fighting okulanga mfuno obwenkanya bwange ngasimateka gwanga bwalambika because sinze nakulumba abamwe amanya mugafunde mukufe kutuvuma waita mwana wange waita simanyani wange simanye ekyo kifurufiga n'onvuma n'okunkumulanga n'ekyoli kinalwa kubanze still tonjagala oza Katonda agenda kuwaki ozisuya Katonda asobola okulabirira tasobola kugabira kisoboka oli kumanyi ga sitaani ga biseera buseera fe munange buli kaseera nzizeggulawo temani wakizeggulawo waliwo yagambe nti nagwe nalabe n'ensoka nkola concert nkujjukiza nakakola concert nnya njagala nkujjukiza nakakola concert ezi nya ate concert zange zibeera mu bakamiliyoni babebe kulu banene bokka kwegamba bokka otyo bobo agagana ku big zone nansa n'obuze omutesitesi yali bajjawo twatabukira ebyenga bana byasobola sente zaali nnyingi nayagala okunkwana nga ndaba atunulanga ezzike ebyenga bana byabata nenzimulekera be basolooza z'omutima gwange mugagga nazibalekera zonna ne big zone akimanyi buuza ku PTC ewa mitanda omanyi neegerera togenda kunsanga muzeeko toliyo simanyi za Afrikana ane kati sereno gisobola kati ngenda sereno gisobola ngenda naye ate abantu abange bagenda tula manyiwo ne cricket oval solo jijjuza okusinga reyi saagala bawunyankwawa saagala bana bagayi bapike njagala abantu batono nnyo tageti yange abantu 3 mbatuuze mbayimbire njagala banjagala njagala omuntu nga njagala hard nga newe nakola bukolozi nga newe namumunya ajja sanyuka ajja kola full figure ajja seze kola friends of full figure bino si byapaka sikaka ayagadde ate nga alina friends of mine atenga bagaga kubanga nange mugaga abantu bembe na mukati bebo mukama yanso Bible gamba Katonda situabo gwe bonyoma n'abakoso okulaga abayita abagezigezi Bakolinso 13 Bible mu Samuel ekyokubiri kugamba nti Katonda kusitwa nakutuza n'abalangira akunaza ke bisatu bebanga natasa muganda wange muwozi sikonkono mulaba na appointment sigisaba ba David muwozi ba ministers kabere prime minister abanene bonna speaker parliament ngenda bugenzi wa wene maga sister wali ku gate watch sikola concert Mbanga naba sponsor nga Miss Kigundu. Ngwachi Basula Motors, Sozo Properties. Abantu bana benina ba Faruku and Sons. Bugwe yo estates. Ngwachi bonna banene. Zion Estates. Bonna banene. Ngwachi sikola friends of full figure. Zasidi kunyima ndingena ba imbira nyimba 10 no. Ate kubazanyira mukko. I have many friends naba bajueti za wedde. Ba sponsor bange ba Emery Smith. Bagena kuteta sente ku board alanse dofuna sente account lange najiteeka wonge nagisoma batekeko sente ninayo nabamanyi abanjagala nga temumba manyi ba invisibles I have invisibles bebayita ba die hard zibo nina invisible bosses kati bankoje banyiza butampagira oli wabuli sare musarenge natu agena gwa ticket zimeka hajaguli abantu nga 3 oba 5 bachikumwaga zasiri wabuli jo sagala bano ate bana tuli mulayini evayo no tolekani abantu bange towagana wano abo sibana kumasaga sagala bajja koleki akulabe bakwata katima bafuwa mukko mu byogunyere abantu abo sibagala yo endia yabe bayide bikomanda jayiso mukko mugaga gene ngazimbe orubuto njagala bakirumira bagenda kujja chomya mwanyinaze bwemba nina abantu wangu aba Susan kirumira musumbalozi asubujungu ayine Susan Makula beba mwa bali ku board bagenda ogula tables ba sponsor so TV weri atonsubira nti njagala friends of full figure nga nawe nakola bukolozi bajja nyumirwa nawo munya bana nyumirwa bajja kunyumira bagambe yes full figure wa fetuze nina abantu abali mu America abali Dubai abali London abali Canada abali Bangkok Thailand there are many friends bagenda gwa ticket nina bazene mata bazze nina bagenda okunyonyonyi bajje nina mu abana bembalala abasheshe abo kati Frank Gasumbanyiza butagula meza yange tayinza butachira Gasumbanyiza butagula yabane MC ku kivulu kyo okitegede kati nina abantu njagala kulaga nti buli muntu abana abantu be dala
ate naawe oyina ababo si mu bubi weparadinze otya networking ye eri kiki oyina social capital oba toyina ensonga enkulu weparadinze otya abantu abasinga batulaba wano tuyina abantu mbalaba mu kufa ze saagala bajje nga nfudde bakusiime ng'okyali mulamu ze set house yonna ejja kujja bajje ni baleki bayinza obutampagira anawagira jajjawo sister wange kati agenda kugana kujja baloda bajja na lweiso ba Vicky bajja gwa ticket bajja kujja kubot so no Rachel friends of Furufige gena mu maaso 1 million 2 million 3 million 5 million ampadde 10 ampadde 30 whatever o million 10 thank you so much his excellence president chimanja gwa table nina aja tiuzia na mialo anyiza kumpa million nga 12 babiri ONC chifu muzukulu hey chifu muzukulu jali na ajja na mialo ONC kitebe kiramba nina Justin Kasolo Mumba nina nzeno nne mikwano abantu bayitirivu abana nina Katikiro wa Busoga Katuukiro oyo Katukiro mwagala oyo munakodeyo mba nze nina mikwano miyitirivu so emikwano gino bajja kubafunga n'abana afite babamanyi nga n'abana ne bakuwa amabugo nga bagenda balekera kye bagenda oleka abana bote bagenda kukifuna so njagala banjagale nga ndi mulamu baba bampade ne batanziika nti ate basobola kumpa nenteekateeka n'abaana ne balekera future nungi just in case nga nvuddewo njagala okutegeeza gwe omuntu adabe ekintu ky'okufa it's must fenna tuteekeddwa lyekkubo reason as the world masterpiece climax y'obulamu kubeera kufa end of life kubeera kufa one day one time you will die oba gwani you will die one day one time okay climax of life awo wenyini tujja kufa nolwekyo nga tonnafa kiki fe bakadde bafite batolekera mikululo olw'ensonga bafiira mu ntalo bafa betwasigaza balala bitwadde ebimba ebizibu ennyo nga tewali ddagala awe ne baza president Museveni yajja okulwana okulaba nga ateekawo ddagala abalala batubulako tetwabamanyaako kati fe abaliwo fe tulina obuzibu nti abaana baffe tebalina bajjajja tebalina baŋŋanda tebalina basista baffe bamama muto bakojja tebabayina you know mikwano gyaffe balinga baganda baffe bababeereddewo fe tufunye family zituzadde mu buto mu bulamu mu bukulu kanze nazaalibwa family ya mama wa am mama era wenfukamira nampa omukisa nankwatako ne mugamba mpa omukisa ngende nagumpa na blessinga era manya bwe mulabako nankwatako mmanya ense nyanguyira era bwe ense nyanguyira asaba Allah nankulembera kala ate tufuna omukisa nti ne ba miss kigunu tebatwegana maybe bandu teganya ne isafe nemfanana kubanga tetwalina nnyo kyabugagga lwaki batwagala yensonga lwaki njagala okusima abantu abanjagadde nga ndi mulamu abantu batwagadde without no condition without no nga tewali muwendo ki tugenda kuba waki his excellence the president of Uganda father of the nation nayimira mu public nagamba nti my daughter can you imagine can you imagine natakikoma awo nagamba muwala wange can you imagine nasigala ng'akyogera abaana be ne banjagadde natasa avuga emmotoka najja okulaba abaana bange az'okukyalirako gwe can you imagine mama Jovi ya mukajeno sale musale era ngamba mwana wange oyo muzukulu waffe mugagga toberanga eyo nobeere omuguzi kwaffe nga talina sente bwe batolina sente jangu wano ne kati nze ngeje namwako omuntu ntya nga wange kanekomeko ogenda yo ozunga nze munaini namwako omuntu otukesera nze waliwo ngende waja miss Gundu ne mwekweka oba Seka Yasini kati Seka Yasini yanjagala nayagala abaana bange yawerera omwana wange omuto omwana nga asomera mu base somero lya bay lili international center azimpa amanyo kumpeza omwaka amanyo kumpa tamu ebate natandika nga bazimpa deda zete bamanya nga kono mwana twamanya ko mu bank emikono buli omoje yeetaaga ekyo kati nyinza mugeza kuki nyinza mwebaza ntya yewe simusima kati yategere nti musima nze banange ekisooka nebaza Katonda family eyo njisabye kyenya kyokka kyensoba bawa kyakubasabira tekyo bugaga kyenna kubateeka mu mikono gya Katonda kubanga mama yabalambika yabakuza n'abateekateeka bakulira mu mikono emituufu egya Muzeeyi Ssegawa bakula balaba mama ne taata bali abaana okumanya banjawulo sira kyembagezaako
sebanga ko family nga ya Ajamis Kyogondo otuka we yasini no baggo oli mubi otyanga oli ne fujjo ng'ovuma nnyo ng'oyogera bigambo akukakanya kasomo dakikezi no bulya byayogera Ajamis guno beera gwali bwo basajja mivule customer second says ebbi nayogera nawe bigambe bingata bijja mu reason as the world masterpiece oba mu success and fair based on reason and abakumaze ogenda okubanga bekango ino okubanga oswala mu bulamu bwe tutambulira mu tuyige tufune abantu betuswalira waliwo abantu nga tebaswala nga bo omanyi tutulina abantu n'emikwano gyaffe nga waba ayagala omutwala kutta attakakadde obadde okimanyi ekyo nga nema mutunda mmotoka ng'eno yazze buloka ayagala mutwala attakakadde oba obukadde lwa mutwala ogwo kati mu bunsi omuntu atalina muntu gwaswalira abeera mubi nnyo weewalanga nnyo okubanga tolina muntu gw'oswalira funa abantu b'oswalira noga wena mundi anandaba nti anabaddeyo jjo wiiki eri yampa ssente nakati ŋŋende baganda ffe bava mu byalo waliyo endagala basala mu lusuku mu musa waliyo obutula bamanyi tufumba emmere tagenda kuwa kinene nnyo maybe talina nakuba katwafuna obuzibu abantu abamu balowooza nti Kampala tulina mu Bank of Uganda otusayininga ssente nga ne womugamba nti toyina tagenda kukkiriza wabula ye asobola okujja ne weewola naye nga zze alina bajeti ye sister nze njagala $10,000 naye ng'avudde mu kyalo nga ne lumonde singa mutadde mu kaveera kana ak'ekikumi n'akwetera emimonde egi wantegeno brother wange emimonde agireesa agina wallahi kazibeera endagala nga tazireese n'obutula naye nakuteeka ku panic bamanyi nti abantu b'e Kampala tulya nkoko tulya nnyama tulya mata tulya emiceere bwe buzibu tulina abantu ababeera e Kampala ne batamanya nti abamu tusiiba n'enjala mu Kampala bo tutafuna batutwalako bakamoga tusula enjala n'ogisula naye ng'otasobola kukikkiriza nawe naawe akulaba mu kkubo kati ffenno twafuna obuzibu engeri gye tuwagira President Museveni bamanyi Bank of Uganda nze agisayiningira ebyaddala nawe ne wegamba nti sina ssente tosobola kukikkiriza kati n'omuntu ajja kuva eri mu kyalo oba wakukyalo oba lugandaganda twasoma nalwo naye akufuukira problem ate newomuwa wampeedde $10,000 ajja ku 5 nga nno naawe 10 olyewoze olisondedde emyaka n'emyaka so kati bwe bulamu bwetutambulamu twagala at least muyiga okusiima yensonga lwaki nze nkugamba nti nsiima abantu bano abanjagadde nkikkaatiriza tuyiga okusiima ate nze nebaza Allah wa kitiibwa ow'obuyinza Allah abasajja abasiraamu bankoze bulungi benzaalamu abaana be nafumbirwa emikwano gyange ekisinga basajja abasiraamu ate bangabidde basajja abasiraamu bampadde n'abalokole nze wa Pastor Kakande sikonkona taata wange oli mwana ndi mwana gyononza nabbi Kakande enkuba essimu eja nga byonna byawedde sitamba buloka omusumba Lozi asibujingo simunoonya ngenda wa taata wange namayumba nze we mutegera wano nga muyigge namayumba kati gwe ngana okuyingira first ye yogerera mwana wa kale jeno n'olw'ensonga eyo njagala okumaliza sector yo ngamba gamba tusime ku bantu abatwagadde tusime ku bantu abatoweddeo n'otuna muvuka nga sozo properties nga sozo kwate sumi na kusindikira $1,000,000 y'essente nosanga Don Chris na kusindikira $1,000,000 Don Chris na $1,000,000 na $7,000,000 nosanga sula moto nga bida kwa sente notuko kuswala nogamba lero sijja kugendayo ng'otusadde buswazi abantu abo tulina basima nga bakimanye era tubasabire Allah yongere okugabirira emikono gyabwe lwansonga ki temmemega bagaba batwagadde nga tewali nsonga nga tewali mutango na muwendo nga balaba Yesu Kristo yagala n'okwayo Katonda yagala ensi n'okwayo n'awaayo omwana w'omu n'abantu abali ku nsi batwagadde tubeebaze Bayibuli egamba nti Katonda bwe yagala nnyo ensi eno n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu gw'era alina bw'ati kyekimu ku binjagaza President Museveni we yagala nnyo eggwanga Uganda n'akwata omwana w'omujjeno n'omuwozi Kaneno gaba first son n'amuyingiza amagye yamutendekanga muyeekera omwana talina kosi gy'ataakola era nze abaleka ne muwozi mbeewuunya oba oyagala oba toyagala oba kokyo bakikama mbaya ni mbaya no matter what muwozi alina okufuga ne mwana akufuga ennaku ezi naye ng'agenda kufuga kino nkiddamu saagala muwozi abalumye mutwe saagala mwe stressing why labira ku Katonda agamba nti wayagala nnyo n'okuwaayo n'akola ki n'awaayo omwana we Katonda yagamba Bayibuli egamba nti tewali alijja gye ndi nkiddamu kino Bayibuli egamba tewali alijja gye ndi oyo no RDC boss wange ate mukwano gwange kyova laba ali wano
Babi agamba tewali alijja gyendi okujjako ng'ayise mu mwana wange. Omanyi kitegeeza Yesu Kristo alina emyaka emeka? Abasajja baaliwo bakabaka Bakabuduneza, Basolomoni, Bayakobo, Badawudi baaliwo. Nakugamba nti tewali alijja gyendi okujjako ng'ayise mwana ki? Mwana wange. Nze njijukira jjajjaffe Aburahamu ng'abuliddwa omwana. Omanyi lwaki eyo ŋŋendayo? Mba nkuwa oyige mba nzikatiza kyenjogera nga njagala okitegere bulungi. Oluvannyuma lwa Saala okulema okuzaala ng'ayingidde emyaka 86, Saala yeegayirira jjajjaffe Aburahamu n'amugamba azaale mu mukozi. Era yamutega omukozi Agayi, yamutega mutege. N'amugamba nze nkikola nti awukamu Saala ekigezo kyompadde nga kinene. Saala weraba Aburahamu agaanyi yava mu buliri n'alekamu Agayi. Aburahamu agenda okujja nga lumu omukazi gwe yeebaka naye. Bwe yeebaka naye yali munaku zifuna omwana n'azaala omwana Isimayiri. Isimayiri baamugobaganya yalinga mwana wa kibi. Oluvannyuma Saala azaala nga tamaze okuzaala Isimayiri. Saala atandika okuwulira obujja. Onjagala nkulage lwakigamba Mwoza alina okufuga. Njagala munkootinge bulungi. Saala azaala abaana bonna ba Aburahamu. Naye ono omwana wa Saala yali omukyala ow'omu maka. Era gwe baali balindidde ebbanga ery'emyaka 96. Era Katonda yali amulambise. Kano ajja n'abagamba ogenda kuzaala omwana naye omutumanga Isaac. Saala ali mu nnyumba. Nga by'okuzaala babivaako dda. Ng'alaba nti asobola n'okufuna olubuto. Kano yali atambula ng'agenda mu nsi ng'agenda kuzikisa Sodoma and Gomora. N'amugamba eddoboozi ne mugamba ogenda kuzaala mukazi we agenda kuzaala omwana. Naye omwana ajja kuba nga bamuyita Isaac aziriba nseko. Nga tebakikiza eby'okuzaala babivaamu. Kano n'asibwa n'amugamba n'agenda ng'agenda okusika Sodoma and Gomora. N'amugamba naye eyo waliyo omwana wa muganda wange tozikiriza nsi eyo. N'amugamba ne bwe naasangayo abantu 5 kale ndigireka. Ne balibeera 10. Yasooka amugamba nti ne wendisanga abantu 10 nja kuleka ensi eyo. Ne bagunaaba 7 kale sijja gizikiriza. Ne banaabo 5. Ekyennaku nga n'abantu abatuukirivu 5 tebaliyo mu nsi ennamba. Katonda olw'obusungu obungi yatuuka mu Sodoma and Gomora n'atunula ebikolwa byayo n'ebikolwayo. Yakwata ensi nnamba n'ekibatu kye bwe kiti. N'agizikiriza. Ensi nnamba n'ekibatu kye. Kye yakola kyali eki. Yasanga mutabani wa Aburahamu engeri yali amusuubizza. N'amugamba nti Luti kwata abaana bo ne mukazi omuve wano. Naye temutunule mabega okulaba ku kino kye ngenda okukola. Abaana ba Luti baali 2 n'omukyala. Naye kanyini be bantu 4. Tibawere 5 batuukirivu. N'amugamba naye togeza n'otunule mabega okulaba ku kino kye ngenda okukola. Era omukazi wa Luti yatunule mabega n'amufula empagi y'omunnyo. Yalaba kiyalaba. Katonda yakwata ensi n'ekibatu waati n'agivuumika. N'agikumako omuliro gw'obusungu. Katonda yakola emirala basiyaga. Temusiyaga nga baana mmwe. Bazadde bannange bw'olaba omwana nga akulaga girlfriend tokuba mukube. Bw'olaba omwana nga akulaga boyfriend mulekerawo kambuwaliranga abaana nga batusa emyaka egyegatta. Guno mu buli human being senses zikola. Omuntu omulamu yenna atuuka emyaka gino egy'okuyima bakyogera batya? Ekyo kyennyini. Ejja batya? Sex biki? Adolescence. Yeyo adolescence namusanga mu pifiri nkyabijjukira monocotyledon. Omuntu atuuka omwana yenna omuntu omulamu human being. Oli nafensa kalinga alaba film. Yaze gula motoka yagivuddeko dda. Alaba omuntu yenna omulamu okujjako nga toli mulamu nga omubiri gwo tegufunctioninga. But omuntu kiringa omuntu okukwata ku bbeere. Kati fe abakazi obwagaza businga busibuka mabeere. Era abasajja mbawa akabonero akasookerwako. Mukazi olaba nga agubye nnyo olaba akumye. Muyonke ebbeere. Lijjeko omwana oliyonke. Onyama. Ojja kwanga ayitwadde ajja kweteeka mu giya yekka. Okay, byonna byogedde. Naye nga byonna mbagamba abazadde mulekerawo kambwala ennyo abaana. Omwana bw'omulaba nga olaba atandise embeera yonna yonna adolescence ayingidde muyite yogera naye. Omugambe enkulaba naye omwana obulemu buwabuzi. Omwana gw'oli naye yandibanga si mutuufu oba tali bwati oba famire eyo gigende bwoti ne bwoti. Okusinga okumukuba emiggo. Ekyokubiri
mulekerawo bawangangusa abana bawangangukira ddala ne batuuka nobata nabe mwana wa myaka 16 yassa omuwala yamaze ndaki bino mbyogera yamaze kumbakako n'amutto omulamuzi w'enansa namusindise mu kkooti ya mu komera ly'abaana enaggulu ebyo lwanki mbyogedde nti abazadde bagenda bakambwalya nnyo abaana ne babateekateeka ku paniki omwana n'abula n'abula n'omulenzi ositotegedde gyalaza ate ntandika okukaaba owuluse omwana wo ne badda ne beesiyaga ate abaana basiyagira ddala abaana bannaabwe tulina families mugendere abantu abakyala tebiriko ntono mwana wakojja simanyi owasenga gago azimba ogusenge gumu abaana basulayo bonna abazadde basinga mulina ebisenge by'abaana bayingirayo tomanya bikole bogenda okola ng'omwana ali lubuto obuuza omwana buto lwani kumbe gwe bateeka mu kisenge buli kaseera abaana beerya abaana bangi bebazadde nga baana babakojja baabwe babasista babrothers and sister kubanga naye nze kyenebaza katonda omuntu ku muganda wange nemwesoba naye kupuliri siba na feeling sifuna n'akantu sisobola nakola muganda mansex ava wano mind tesobola kubeerayo mansex bwongo so nolwekyo abazadde mulwanyisa obusiyaga nga bisinzira mu nju waka temugamba nti mujja birwana nga mulwanire ddala kuva mu maka mu baana abaana mubakuze nga mubabuulira tuula n'omwana wa omunnyonnyole abazadde mukola nnyo ne mwerabira abaana nga temugamba mukolerera abaana ne boononeka abazadde abamu muli basingo mazaazi weekomerawo zoyagala oyitira mu bbiya odde obajjagala akaana bakase bakalepinza tomanyi wekawenyera muzadde abaana bemutayagala abaana bannyoona abazadde bebatayagala nze wange nina abaana abazadde basuula abaana okukamala obukamazi abaana abo bagenda kubeera bizibu mu nsi muno kyenvuti kiki ekigambye nti wewangala wekamu awantu ng'oli nzomala lwaki lwenfuna sente ngabako lowooza gwe ekyo kimanyi saagala kuwangala mu bantu baavu baba babula benyewe mwagala mwena mukulire wamu bwe beegatta nze nakula jajanga ngamba nti embizzi bwera emmere n'egimalawo eri obwana bwayo abantu abaavule bali situla bana enkundi abantu abalina sente babale obula nowula nti gundi buli kyafuna biliyoni simanyi akawumbi katula ku akawunti obuwumbi bumeka bantu babale ensi lwerikyuka bweti lwe mulinyiza katonda obulungi bye bintu bemukola n'alijjako gavumenti temuli mumanya kale omusajja ajja kuva nga tayagala na ntebe nga talina namu n'amaanyi gaamu nga luyongoyongo